Amanya zena matovu Joan. Ekindese wano nazala omwana Musematimba Peter naye sawa zino yantute mu kooti mbu nti nayagala wizifulu custody y'omwana. Kyokka ng'omwana oyo nze mukuziza okutuusa emyaka 10. Mwasinkana mutya ne Sematimba? Sematimba nze mukyala we yandeeta, mama wa Sematimba ye yanfuna. Nandeeta oluvannyuma lwa Mr. Sematimba okubeera nga era omukozi gwe yali naye yalinga mukola ki ayeebaka naye. Ng'omukazi nga yeraliikirira agamba abaana bange ngenda babeeza ntya n'omukozi akola ki eyeebaka n'omusajja. Kubanga mama we ye ebintu byonna abeeranga abimanyi. Mama wa Sematimba? Bamuyita mwerabidde omukyala. Ye yakuleeta wa Sematimba? Ye yandeeta. Ng'ojjayo nga? Ne Sematimba ayita amanyi ng'omukozi okukola ewaka. Wajjayo nga awusigalo? Mwaka ki ogwo? Mwaka 2005. Kati wayitawo emyaka 2 mukyala we n'agenda ebweru n'abaana. Oluvannyuma lw'okufuna olubuto. Kati Sematimba omukyala we yamala ogenda ebweru era nga mubimanyi. Nze najja ndi nayivu nze simanyi mutino Sematimba egyo gyeki gy'emize gye gy'okukola ki. Yatandika atya? Yatandika mbu jangu onkuute mu mugongo. Nengamba bulijjo omukyala we abeerawo nga yesiraba nga bwakukola ki bwakukuuta mu mugongo. Kati bwe bityo byatandika kuba nze waliwo nze era nze kinkaanyisa nnyo omwana wange okubeera ng'abeera nange kubanga bamaama tufe tulina okulwanirira abaana baffe. Kati nze omwana wange bwe simulwanira nze sigenda kulinda ebintu bimutuukeko amaka galimu omukazi abakazi onafuluma onayingira ate abakazi balogoye ennyini yabyogera kati omwana wange bwe banamuloga kuba yantute mu kkooti bw'ayagala fulu custody y'omwana kyokka omwana wange muwala kati gali amakati galimu mukozi mukazi we ali bweru kati ani agenda olabirira mwana wange mu makaako.